nga atendekebwa ne ttiimu ya AC Vipers kyaddaaki amaze n'alangirwa mu butongole nga omuzannyi wa ttiimu eno okutuuka ku nkomerero ya sizoni. Guno si gwe mulundi ogenda okusooka ng'omuzannyi Diego Misichiza azannyira mu ligi ya Uganda kubanga omupiira ogw'ensimbi yagutandikira mu ttiimu ya Nalubale FC bwe yali tanneegatta ku ttiimu ya URA. Ono oluvannyuma yagenda mu ttiimu ya Young mu ggwanga erya Tanzania nga kati abadde azannyira mu ttiimu ya Fasil Kanema ey'eggwanga erya Ethiopia. Ono wadde yeegase ku ttiimu eno ng'omuteebi wakusanga okuvuganyisibwa okw'amaanyi okuva mu muzannyi Dan Muzeyi Serunkuuma, Tito Okero n'omuzannyi Steven Mukwala ng'ono bamugula kuva mu ttiimu y'amasaza ya Singo. Oluvannyuma lw'okufuna omuzannyi ono, ttiimu ya Vipers yakulwana bwezizingire okulaba nga yeddiza ekikopo kyangula omwaka oguwedde wadde ensangi zino ekimeze kyakulembeddwa ttiimu ya KCCA. Diego Misichiza wakumala emyezi 6 ng'azannyira ku kisaawe ki St. Mary's Stadium okulaba nga abayambako ku lugoba lwabwe oluteebi. Andrew Kigundu, BBS Fayina, Gambuze.